Kabwe nali wadde Ssegirinya obulingo obusembayo negomba njagala nsaba Allah andage ku Mazigga ga famire ye. Ababaka ba parliament 348 bateereddwako envumbo obutaddamu kulinnya mu ggwanga erya America. Speaker Anita Amongi atabusa avudde mu mbeera ne bannange omukyala ayitibwa Mariam Wangadi akulira Uganda Human Rights mulamu bulungi omutwe oba ategeera bulungi ebigambo byavuddeyo n'ayogera ku bannayuganda abaabula ddala ono agwanidde okubeera mu kino ekifo atugenda kubeera nga twebuuza n'akatambi nkakuleetedde. Ampuliriza obulamu bwa Hon.Ssegirinya Naku Miranga Nabiwoobe maama wayongedde okubeera ng'alaajana obulamu bw'omwana wange bugenda tuteere Hon.Ssegirinya mu ssaala. Ampuliriza tugenda kutunulya ku bintu Ssegirinya by'azzaakolera eggwanga katubikubemu ttooki tumanye muntu kikaaki ono eggwanga gwe ligenda okuba nga lifiirwa. Abaffe Speaker Parliament Anita Amongi yavaayo n'agamba nti tekyetaagisa Ssegirinya mutwala bweru wa ggwanga kubanga wano mu ggwanga tulina obujjanjabi obulungi obusobola okujjanjaba Ssegirinya. Bino byonna bijjidde mu kiseera ng'olwaleero Ssegirinya otwogerera olubuto lwepise duzimbye dubula kwabika muganda wange. Bingi byenkuleetedde olunaku olwaleero byotasaanidde kubeera ng'osubwa munnayuganda munnange ate nga n'embeera y'omuzikiti gw'abayisiraamu ya Old Kampala eyingidde Parliament. Tugenda kubeera nga tubitunuulira katutunuulire ku bakozi ba gavumenti abasudde omulambo ku tawuni kanse y'Eruweero. Byonna tugenda kuba nga tubitunuulira beekalakasa bagamba tebaweebwa kasente akamala munnayuganda munnange. Mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okuba nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo amwena mbaanirizaako omukutu oli ku DPTV Uganda and of course Mbeera Sajjime abeerawo okubeera nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Ampuliriza tutambula ne Ajimiti omusomi wa ddua munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ennamba ye esembyayo 1515 yeyo gy'olaba etekena mu bbanga awo. Ampuliriza njagala butereevu nnyo tube nga tutandikirako mu palamenti y'eggwanga Uganda ewatali kubeera nga tulwa tutandikidde wa Speaker Anita Amongo Naalongo mu kiseera kino. Ampuliriza ngenda kusaba nga tetunnatandika wa video yaffe like mu ngeri emu yakatwegattako nga gwe mulundi gw'okusosola ba channel eno genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga tutandikidde wano. Parliament y'eggwanga Uganda olunaku olwajjo okuyita mu speaker waayo amanyiddwa nga Anita Amongi Naalongo mu kiseera kino yavuddeyo Naalongo n'ayambalira eggwanga erya America oluvannyuma lw'okuteeka envumbo ku babaka ba Parliament abawerera ddala 348 wamu ne famire zaabwe bagamba teziddamu okulinnya mu ggwanga erya America. Ampuliriza kino nno kiddiridde etteeka ly'ebisiyaga eryateekebwako omukono gye buvuddeko awo eritibwa Anti-Homosexuality Act 2023. Kigambibwa nti eggwanga erya America lyasazizaamu visas eziwerera ddala 348 okuva ku babaka ba Parliament ab'enjawulo abagambibwa nti bawagira etteeka lino muganda wange. Kale nno Speaker Anita Amongi avuddeyo n'abagamba nti tetujja kwegayirira tetugenda kuba nga tubeegayirira era naawe ekyokulabirako eri ababaka abaganiddwa okgenda n'abagamba nange banteekako baani. Kakati we baba banteekako baani kitegeeza tebikola sense era tetwetaaga kulinnya mu ggwanga lya America. Speaker Anita Amongi agamba tetwetaaga kulinnya mu ggwanga lya America kubanga buli kye twetaaga mu ggwanga Uganda mwekiri. Agamba mwekiri netujjukire nti mu Parliament y'emu olunaku lwe lumu waliwo embalirira eyaze nga bagenda kwewola ssente eziri mu buwumbi bwabadde bumeka neerabiddemu awo era nga kigambibwa nti ekitongole kya World Bank egenda okubeera ng'oba oli awo gye bagenda okwewolamu ssente zino. Kakati agamba mu Uganda tulina buli kimu ate bagenda kwewola. Kati oba kati awo oba otegeeza ki? Apuliriza njagala Speaker Parliament ebibye tubiwummuze ebbali bwe tubanga tuwummuzize ebbali ebya Speaker wa Parliament
Anet Amongo Narongo mukyala Magogo. Njagala buterevu nnyo tweyunge ku mukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya. Mariam Wangadya yakulira Uganda Human Rights. Uganda Human Rights fenna twatandika dogikubamu ebituli ne tumanya nti ono omukazi si yakola. Waliwo ebiragiro gye biva. Tujjukira bulungi nnyo amabega omwaka guno gwennyini ndowooza gwalinga mwezi gwa 2 omukyala ono yavaayo n'ategeeza eggwanga nti si ya kugamba abantu bakola nabo bajja balina emmundu babagalidde emmundu n'agamba nkolera mu kutya ebigambo ebyo mpuliriza genda ku mukutu gwa Daily Monitor ojja kuba emboozi eyo gisangako bulungi n'akatambi kaaliwo nga yeeyogerera nti oba oliawo akolera mu kutiisibwatiisibwa kakatuwulira mu bantu abaabuzibwawo 18 kuliko amanyiddwa nga John Bosco Kibalama n'abalala bangi. Omukyala ono yavaayo n'ategeeza eggwanga nti John Bosco Kibalama n'abalala tebabamanyi era yatuuka n'okugamba nti oba mizimu n'atuuka okugamba nti banoonya ne munnira endagamuntu zaabwe bazisaba abakulu ba NUP ne bazibamma. Mu ngeri y'emu ampuliriza yayongerako n'agamba omukyala ono nti baggalawo fayiro zaabwe ne tusigala n'ebibuuzo nga twebuuza bwe muba nga mwaggalawo fayiro zaabano kakati mwaggalawo ki ng'ate abantu tebaliiyo mwali muddukanya ki mwali munoonyereza ki. Mu ngeri emu akakiiko ke kamu tukimanyi bulungi nnyo nti kagenda nga katuukirira famire z'abantu abo abawambibwako abantu baabwe ne kagenda mu maaso n'okuba nga kabagamba babawe ssente basirike. Kakati kitegeeza wano nga banoonyereza obwenkanya ate akakiiko k'eddembe ly'obuntu kennyini ke kali mu kusasula obwenkanya bubule. Ani ali emabega w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu? Ampuliriza katono nnyo njagala tulaba akatambi omukyalo ono ke yafulumiza olunaku olwajjo bwe yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti bano abanoonya aba NUP abanoonya abantu abaabula abantu be banoonya tebaliiyo era NUP eri mu kwekuumira bwekuumizi mu mawulire kubanga n'ebyenoonya tebiriiyo. Bigambo bya Mariam Wangadya akulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu akayitibwa the Uganda Human Rights. Ddala Uganda kiki ekigenda mu maaso? Katusooke tufune akatambi kano. When we return back tugenda kubeera nga twongerezaako ebintu ebirala bingi. Ate n'ekirala bwe abantu baba balina abantu babanja nti bawambibwa babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe. Naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani nze saagala kubindeetamu all the time. Okay, oyo ye Mariam Wangadya okusinziira ku Weekitiibwa Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo known as Bobi Wine agamba this so-called Mariam Wangadya, this so-called Human Rights Commission agamba nti kana akakiiko kali fake. Of course tukimanyi bulungi nnyo nti Mariam Wangadya akolera General Yoweri Kaguta Museveni era ebintu bya Uganda byonna birimu Musevenism, byonna birimu Musevenism. Nti kivudde ku kubeera nga abantu bateekeddwa okukola ebituufu bye bateekeddwa okukola ne basigaza ekintu kimu kubeera nga bakolera mwami Museveni. Institutions zonna mu Uganda yazirya yaziwamba na obuyinza n'abwezza. Kakati tekyali asobola kwogera kintu. Nono Mariam Wangadya twandibanga tumunenya naye nga tumunenyeza bwereere. Ekizibu kya Uganda kyeki amazima amatuufu gali nti ekizibu kya Uganda ye Yoweri Tibahabulwa atawabulwa Museveni Kaguta. Okay, atwagala kubanga naawe tuvaawo wabula Uganda amazima gali nti bwe kigenda ku ddembe ly'obuntu eryo lyo lyaggwawo. Akulima mu Uganda mulimu eddembe ly'obuntu okujjako ng'alina kikyamu. Ampuliriza njagala kubeera nga naawo nkujjawo bwe mba nga nkujjewo njagala kutwalako butereevu nnyo mu disitulikiti ey'Eruweero. Eruweero ebintu byatabuse olunaku olwajjo okusinziira ku tawuni kanso y'Eruweero waliwo emirambo ebiri. Waliwo we bayoola ne bayiwa kasasiro.
kati we bayiwa kasasiro mugiramu emirambo gy'abantu abattibwa okuva mu bitundu ebyenjawulo. Okusinziira ku Luweero Town Council bagamba nti buli mwezi bafuna emirambo 10 naye nga tegimanyiddwako wa gye gyava, nga gyatemulwa butemulwa ne gisuulwa mu kasasiro. Kati olunaku olwajjo abantu abayoola kasasiro oyo ba gavumenti bavuddeyo ne bakomplaininga nga bagamba nti ffe tuyoola ne tusangamu bino ne tutwala n'obuvunaanyizibwa obugyetikka naye tumaze emyezi nga tetusasulwa ssente. Kakati waliwo emirambo 2 egyalabiddwako, abakulu bano ne bekomba kuwerima ne bagamba ntayi tetugenda kugijjawo, nakulabidde okwazirana, nakulabidde abantu. Nenga ne banna abantu b'oku kitundu bagamba nti bano abasajja batuufu, bw'obanga omuntu okola omulimu oguli bwe gutyo naye ng'omala emyezi egisoba 4 nga tosasuddwa, babadde batuufu gireeta bagisuule ku Town Council. Simanyi kiki oyogera mu Uganda okusinziira ku mboozi eyo, wabula njagala naye tube nga tugikomyawo bye biva Luweero mu disitulikiti y'essaidi eyo, mu disitulikiti y'essaidi eyo ye Luweero Town Council. Njagala kubeera nga nkujjayo, bwe mba nga nkujjayo waliwo bye njagala tutunulireko mu Uganda, oba oliawo ebibuusibwa amaaso njagala tutunule. Wabula nga tugenda mu maaso njagala ojjukire tugenda tunulira emboozi ya Ssegirinya ekwasa ennaku naye ate ewa n'essanyu. Mu kiseera kino Ssegirinya yazimbye olubuto. Nyongera okukutegeeza n'okukujjukiza nti oli ku DPTV Uganda, and of course mbeera Sajjime wa video yaffe like mu ngeri emu yakatwegattako subscribinga. Tutambula ne Ajimiti omusomi wa dduwa, munoonyeko ku namba y'essimu eyo 1515 asobole okuba nga akutaasa. Buterevu katwegatte ku paliamenti nate, paliamenti y'eggwanga Uganda, oba tutandikire wano emabega. Tukimanyi bulungi munnayuganda munnange nti omuzikiti gwa Old Kampala guno nga gwazimbibwa kano eri Maama Gaddafi eyafa mu 2011. Eri Maama Gaddafi yazimba omuzikiti guno era gwaggwa mu 2006. Gutuza abantu abasoba mu 1,500. Yes, 1,500 omutwalo gumu n'ekitundu. Yes, omutwalo gumu n'ekitundu gwe gutuula mu muzikiti guno. Ampuliriza ku ttaka kwe gutudde gugenda, wabula paliamenti mu kiseera ng'ettaka Mereere alitwala, okusinziira ku bye tuwulira ne bye tuzze tusoma. Mereere alitwala, kyokka paliamenti y'eggwanga Uganda egamba nti guno omuzikiti yaguyisizza embalirira ya buwumbi 8.5, era nga bagambibwa nti bagenza okuyisa embalirira eno ng'obuwumbi obuwera obuwumbi 2.7 zo zasaasaanyizibwa dda ku muzikiti guno. Kakati bwe baba basaasaanya obuwumbi buno ng'ate balaga nti no waliwo agubanjako biliyoni 19, lwaki tebasonda ne basooka bakola kino than ogamba oguddaabiriza? Mu ngeri y'emu ensimbi obuwumbi 4.7 omwaka guno bino byo binyiiza mwana. Kati palamenti omuzikiti bagutwala, temuyimiriranga nako mugutaase, kyokka ate muguyisiza emnonge like mumbalirya mugutaddemu butya ogugenda okulinovatingibwa n'okukola gutya. Kati ekituufu kyeki eri mufuti mufuti mubajje omuzikiti yaguwaayo, ate eno muguyisiza mbalirira. Sente y'omuwi w'omusolo bannange egenda ekaaba. Ebyo bye biri eyo mu palamenti n'omuzikiti gwaffe atuwuliriza. Njagala butereevu nnyo tube nga twegatta ku katambi akalala akennina olunaku olwaleero, wabula munzikirize tugende mu mboozi ya Ssegirinya. Muhammad Ssegirinya maama we Mazigga agakaabye. Ssegirinya ye mubaka atawoomeddwa, ateeyagalidde wadde mu paliamenti bukyanga alondebwa abatolinga nantalo ze tutamanyi wazaava. But of course bwe yagenda mu ggwanga erya Netherland, Ssegirinya Muhammad yatutegeeza nti yali yaweebwa butwa. Wabula nga tetunaba kubanga tutuuka ku butwa obwo, njagala tumanye ekintu kimu nti bannayuganda bakyalina bye babanja. Babanja ki? Akatambi ke kano katusooke tukafune, bwe tukavaamu butereevu tweyunge
ku mboozi ya Ssegirinya ate nga waliwo n'abamwagaliza okulaba nga afudde mu ngeri emu n'okulaba ku famire ye nga Mazigga gakaaba. Naye wabula temukyaswala muswaza buswaza, tuli wano okubategeeza nti tetugenda kuva ku mulamwa. Ebyo bye munanaagira mbu I said we have him but I didn't say we have him. Twagala Kibalama John Bosco. Oli nanga bagenze kumubuuza baliwo aba attackinga mboolayoniziza ADF zeza attackinga batwalisi. Twagala bantu baffe onaatera okutugamba mbu seero yabalidde mumwe akasenge mwe mubatereka kaabalidde. Twagala bantu, tetwagala kutunnyonnyola ebyo byonnyonnyola bali abazungu ffe tetubimanyi. Tetwagala kutunnyonnyola, tetwagala kintu kirala kyonna. Twagala bantu nga basimbiddwa mu kkooti nga bwe mutusomera emisango egibavunaanibwa tegiriiwo. Tubaagala waka oba okitegeera. Twagala bantu, tetugenda kuva ku mulamwa. Twagala kye bayita abantu Nabbanja Prime Minister, musimanya Prime Minister we Uganda. Twagala Kibalama John Bosco gwe daawona naagirire mu nsonga. Twagala Kibalama John Bosco, tumwagala oba mufu oba mulamu oba aliko mukono gumu. Twagala Kibalama John Bosco. Omusaayi gw'omusajja oyo guli mu mikono gyo. Abaana b'abato tebasobola kwesitulira maloboozi. Ffe tuli wano okuleekaanira. Tugenda okukubanja Kibalama. Ogenda kumuleeta. Omusaayi gwe guli mu ngalo zo. Ogenda kufa ebikoli mu kikazi gwe. Bikazi mwe mugenda kufa ebikoli mu mutulukunyiza. Bonna gwe buli amanyi nti oli ku gavumenti ya Museveni. Tubakolimira mwe tubasabira essaala embi. Ne bwe liba tekkutte erikwata muzzukulu wo. Twagala kye bayita abantu baffe. Free our people. Free all political prisoners. We need our people. Twagala Kibalama oba mulamu oba mufu. Ffe twagala kintu eki Kibalama. Tetwagala kintu kirala kyonna. Simanyi kye mulinda. Twabawadde ennaku 10 nga muleese Kibalama John Bosco n'abasigadde. Tubaagala abantu baffe. Mwenno mukyaguyita kusaaga waneeno tugenda okubabanja abantu. Ako ke katambi bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okupiininga gavumenti awamu n'ogitegeeza nti beetaaga abantu baabwe abo abaawambibwa ne babuzibwawo either nga balamu oba babalage ku ntaana zaabwe. Famire z'abantu zikyabanja, abaana babanja ba kitaabwe, babanja bannyaabwe. Mulimo gwa gavumenti okutegeeza eggwanga. Njagala butereevu nnyo tube nga tuvaawo. Teri kintu kibi nga muzadde kutunula mu ntaana ya mwana we, wabula teri kyannaku nga muntu ate kwagaliza muntu munne kufa, naddala ng'ensonga gy'amulanga si nnambulukufu. Ampuliriza, Sheikh Umaru yavaayo dda n'agamba ayagala alabe ku famire ya Ssegirinya nga bakaaba Mazigga. Ayagala alabe nga Ssegirinya ali awo yeegolodde mu ddiiro, takyasobola kuvaamu kigambo, alyoka amatire nti ekyamutuusibwako kisasuliddwa. Ampuliriza we tuwogerera, Amazigga maama wa Ssegirinya amazima gali nti agakaabye. Mutabani we bukyanga agenda mu palamenti, mu bazadde abeenyumiriza mu baana baabwe nti baasoma bagenze baweereza eggwanga, Ssegirinya ne maama we tebafunye ku ssanyu. Maama wa Ssegirinya ebbanga lyonna alimazeeko akaaba. Katono nnyo kankuzeeko katono mu kkomera Ssegirinya gye baamusibira. Ampuliriza, Ssegirinya baamusiba mu kkomera emyaka 2. Emyaka 2 twali tukunukiriza 2 kitundu. Bwe baamusiba ne bamuggalira, ebyali mu kkomera byali birala. Twaddemu okutegeera Ssegirinya ng'azimba, Ssegirinya ng'alwadde ebigere bivunze, Ssegirinya Beiro baasaba Beiro bamutwale mu mawanga g'ebweru ajjanjabwe, gavumenti yagaana. Era baleeta Ssegirinya mu kooti, maama we Katonda agwewo ekigwo. Embeera bweti bwe yali ewa maama wa Ssegirinya ng'alabye mutabani we avunze ebigere. Mama mwana wange, mama musayiwe newankubadde maama wa Ssegirinya akaabye Amazigga mangi, waliwo munnayuganda amanyiddwa nga Sheikh Umaru atali mumativu awulira ng'ayagala alabe nga Ssegirinya Muhammadi ali mu ddiiro bamugolodde, takyasobola kwogerayo yadde ekigambo. Naye ono mbuseeka muweereza wa Mukama, mbu naye aweereza Mukama. Katono nnyo katufuna akatambi ka Sheikh
Wumalu bwe tuvaayo tusobole okuba nga tweyunga ku mboozi endala. Mbasuubiza obbalaga ku Ssegirinya ebintu by'azaakola. Obubaka bwe nnaaliwadde Ssegirinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku Mazigga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya. Ssegirinya nsaba Allah akkirize dduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuza ngulu famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye wampisaamu sino. Oyo ye Wumalu, yes, batugaana omuyita Sheikh. Oyo ye Wumalu kubanga n'abatwala enzikiriza y'Obuyisiraamu baamwegaana. Bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala kutwalako Muhammad Ssegirinya embeera y'obulamu bwe. Gye buvuddeko Ssegirinya yatwalibwa mu ggwanga erya Netherland okufuna obujjanjabi. Ssegirinya bwe yatuukayo, of course bingi ebyaliwo. Ssegirinya yagenda nga tategezezzaako kibiina kye kya National Unity Platform, tategezezzaako mukama we mu Parliament amanyiddwa nga Matthias Mpuuga, tategezezzaako Parliament batwala ng'ababaka. Mu ngeri emu n'atuuka mu ggwanga erya Netherland mbu n'asaba Muhammad Nsereko of course amusondere obuyambi. Era twalaba live eyakolebwa ku TikTok, twalaba live eyakolebwa ku TikTok nga Muhammad Nsereko agikoze mbw'asondera omubaka Ssegirinya ssente. Of course ne tuvayo ne twebuuza ebibuuzo bingi ne tugamba newankubadde Ssegirinya asobola okuba ng'alina obutali bumativu n'ekibiina kye ekya National Unity Platform, naye newankubadde olina obutakkaanya mu kibiina naye na buli omu tokkaanya naye, kubanga bwe yandibadde agenda e Netherland tukimanyi nti yandisoose either nasinkana mukama we mu Parliament Matthias Mpuuga Rope twala oludda oluwabula gavumenti, oba nasinkana Secretary General w'ekibiina amanyiddwa nga David Lewis Lubongoya, oba n'ayogera ne President we. Ekyo kyonna bwe kyandiganye yandyogedde ne Speaker amanyiddwa nga Anita Among. Ebyo byonna tebyakolebwa. Okusinziira ku kiwandiiko kye twafuna ekyali kiva wa Matthias Mpuuga Nsamba nga rope wa opposition, yavayo n'ategeeza nti ensonga y'okulwala kwa Ssegirinya n'okugenda ebweru naffe tukulabidde ku social media. Waliwo ebibuuzo bingi, abamu ku ffe twasigala twebuuza ekyo kijja kitya, naye ne tumanya nti oba oliawo waliwo omuntu ali mu kuvuga Ssegirinya nga muvugira ku layini enkyamu. Abamu ne tugamba katugumiikirize oba oliawo bw'ali baawonye alijja n'aclarifyinga ku nsonga eno. Okusinziira mu bigambo bya Rope bye yawandiika Matthias Mpuuga, yagamba nti okulwala kwa Ssegirinya tukutegeeredde wano ku social media, naye okusinziira nti tukitegedde wadde teyatutegeezaako, naye katuyite mu mateeka amatuufu aga Parliament afune obuyambi. Era twaddamu okufuna akatambi ka Ssegirinya e Netherland mu ddwaliro gye yali nga yeebaza abakulu abatwala National Unity Platform okuva ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okutuukira ddala ku Secretary General Rope kosa n'omwogezi w'ekibiina ng'abeebaza tibasasudde bills ez'eddwaliro. Ampuliriza katono nnyo katufune akatambi kano aka Ssegirinya ng'ali mu ddwaliro. Bwe tuvaayo tweyunge ku ebyo by'azzaakolera ate bannakawempe ebibaka by'Amazigga olunaku olwaleero nga tebakyabifuna. Baganda bange, abalonzi bange, njagala kubategeeza ensonga ebadde esuza nayo nga seebase nga ogasseeko n'obulwadde ekoleddwako ekibiina kyange ekya National Unity Platform, mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General Lewis Lubongoya, Leader of Opposition, babaka bannange aba Parliament, okulaba nga nfuna obujjanjabi era President wange
Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu biru yonna eddwaliro agenda kubeera nga agihandolinga yonna. Hon.Ssegirinya ebigambo bibadde wansi n'enkakasa mubiwulidde bulungi. Atuwuliriza ebbanga lya wiiki ng'emu n'ekitundu emabega 2 omubaka ono yalabikira mu mbeera etali nnungi era naddusibwa mu ddwaliro nga taasulewo taakeese yali ku mimwa. Omubaka Speaker Anita Amongi yava mu kuzaala n'agenda mu ddwaliro. Bwe yatuuka mu ddwaliro yasanga obulamu bwa Ssegirinya ng'amazima amatofu gali nti tebweyagaza. Bwe yatuuka mu ddwaliro yamulambula n'amubuuzaako. Bwe yafuluma bannamawulire ne bamubuuza ku mbeera y'obulamu bwa Ssegirinya yeetaaga okutwalibwa ebweru. Jjukira bwe yava e Netherland tiketi ye oba passport rather yagikwata n'agizzaayo. Buli wakomawo mu ggwanga passport agizzaayo mu kooti. Kooti process namba okugimuwa. Kakati baagimuwa naye ate Speaker yategeeza nti tekyetaagisa wadde n'eddakiika n'emu. Tekyetaagisa wadde n'eddakiika n'emu okubeera nga bakwata Ssegirinya bamutwale ebweru w'eggwanga. Speaker bw'atyo bwe yayogera. Simanyi nandyagadde nkuwe katambi ka Speaker. Ndowooza katukafune owulire ebigambo bya Speaker nga sinkanye omubaka Hon.Ssegirinya mu ddwaliro nga bwe yayogera. Yagamba tuwali bwetaavu wano mu ggwanga Uganda tulina buli kye tuweetaaga nga bwe yakyogedde ku babaka ba Parliament wali America bwe yataddeko envumbo. Kakati bwe yakyogera ne ku bulamu bw'omuntu bannange obulamu bwa Ssegirinya bugenda. Katusooke tulaba akatambi kano Speaker bwe yali amukyaliddeko. Ndowooza zaali bwe mbaseerabidde zaali ennaku z'omwezi 10 omwezi oguwedde. Oluvannyuma lw'okukitegeerako nti omubaka Hon.Ssegirinya yaddusiddwa mu ddwaliro ensambya, Speaker wa Parliament Anita Amongi enkoko agikutte mumwa n'abiteekamu engato okugenda okulaba embeera Ssegirinya gy'alimu era ng'ono ayaniriziddwa abakulu abakulira eddwaliro lino. Speaker atwaliddwa butereevu mu kisenge Ssegirinya gy'afunira obujjanjabi era ng'ono asobodde okumugumya. Ssegirinya nga n'omukka agubaka bubasi yeewaliriza n'ayogerako naffe era atubuulidde embeera gy'alimu. Sinungi siri bulungi n'obwe mazima. Ennaku 3 omubeganoza n'ebiri ku nsi badde sibimanyi. Nsaba Mukama Katonda antaase naye nze ngenda obulamu bugenda. Embeera yo mbi nnyo kubona kati empeera gyempulira mpulira omutima gulinga ogwagala okubuukamu wakati nali sifaanana bwenti neraba akakondo kalinga ka mwana muto. Ono ategeezezza n'ebyo ebyamubuuliddwa abasawo ku kimba ekimubala embiriizi. Ekibumba kyange kankitemeteme butemeteme. Ekibumba kyange kiriko amabwa amanene ennyo kati n'ekirala nfuna power breathing system ekirunga sissa nembanga afeitinze nembanga afudde. Ssegirinya agamba nti ayaayaana kuddamu kutwalibwa bweru wa ggwanga kufuna bujjanjabi busingawo. Amazima obulwadde bwo buneezinzeeko njali ku passport process kubanga buli wengenda passport bwenkomawo njizaayo omulamuzi kati passport process ogijjayo etwala obudde era singa nagenze nadda era ne wano singa siwendi. Ye Speaker wa Parliament abadde azze okulaba ku Ssegirinya wabuuziddwa ku kuyayaana kwa Ssegirinya atutegeezezza ng'obujjanjabi bwe buliwo mu ggwanga ng'ono yewaddeko ng'ekyokulabirako bw'atutegeezezza nti abalongo be yazadde baazaaliddwa mu malwaliro ga kuno yadde yabadde alina obusobozi okugenda ebweru w'eggwanga okuzaalirayo. The perception of people keeping going outside the hospital. We have a very good health care in Uganda. I was very amused when people were saying I was in South Africa. I gave birth from South Africa. I gave birth in Uganda, in a private hospital in Uganda. So why should we go there? We must live with what we have. For me, if you want, go to Kampala Hospital. That's where I gave birth from. And it's a very good hospital. Just like in Zambia, it's very good. We'll always get what we want in this country. Ono yebazizza abasawo abali mu kujjanjaba Ssegirinya n'ategeeza nti ne Parliament yakugendera ddala maaso okubeererawo Ssegirinya. He has been admitted there
It is a continuation of the admission he had from abroad. And from what I saw and what I discussed with the medics, is in the process of recovery. All he needs is to eat more and take more of his medicine and he will be fine. And as Parliament, we are going to continue supporting him. Oyo ye Speaker of Parliament. Ampuliriza. Ebyo byonna biri awo. Ssegirinya obulamu bugenda. Byonna bibeera awo. Ssegirinya obulamu bugenda. Ssegirinya olunaku olwajjo amawulire gafulumye nga galaga nti Ssegirinya azimbye olubuto. Ssegirinya yeetaaga ddwaliro ddene. Wabula Speaker omuwulidde ng'agamba tewali kyetaagisa kujja Ssegirinya wano mu ggwanga mutwala bweru olw'ensonga agamba nti obujjanjabi wano weebuli bwonna. Naye tukkirize Ssegirinya si yagenda okumalawo ssente z'eggwanga. Dwaki Speaker olemedde ku Ssegirinya aleme kudda bweru wa ggwanga? Ekirala Speaker njagala tukkirize nti ne bwe banaakozesa ssente mmeka Ssegirinya si yagenda okumalawo ssente ze bazze babba oba ze mubbye kubanga oli omu ku babbi ababba amabaati g'eggwanga. Ekyo saagala tukyerabire. Ekyokubiri bannange tuli mu bulamu bwa muntu. Waliwo endwadde nga ziremerera. Ssegirinya ffenna tukimanyi yatugamba nti butwa. Kakati wano malwaliro ameka agajjanjaba obutwa. Bangi bonna abazze baweebwa obutwa betumanyi ne betutamanyi. Oluusi bagenze mu Agakani wali e Kenya, abalala bafulumiziddwa eggwanga ne batwalibwa ebweru w'eggwanga. Ssegirinya mwamudireyingisa mu kkomera nga bagamba bannange envundo omubiri ne mugaana omuta ne muba mabeeyo. Kakati ali bweru ate era mumulemesezza okgenda ebweru w'eggwanga mutaase obulamu bw'omubaka kubanga ayina obulamu bw'abantu bw'abadde akwatiridde, b'abadde ayamba, b'abadde ataasa. Abo bonna Ssegirinya bw'agenda mugenda kuba mubakosezza ate bangi bwe mugenda okufiiriza emikisa. Ampuliriza katulabe emboozi eno tutegeere Ssegirinya gwe tuwogerako yaani. Ssegirinya ayinza okuba teyasoma nnyo ne Ssegirinya abadde mukozi. Ensi ezitusingako tezikyafa ku buyivu bw'abantu, zifa ku bukozi bwa muntu. Kyokola okimanyi nti ye beeraawo. Katufune akatambi kano. Mu maka gano agasangibwa mu zooni ya Kalongo Mitima Town Council y'e Luweero gye nasanga Davis Mayinja atebera mu gy'obukulu abiri ng'ali ku ndiri nga ne nnyina Angela Nalula asobeddwa eka ne mu kibira kuba obulwadde obwali butawaanya mutabani we bwali bwamulema okutegeera. Naye ng'ate owulira era naye musawo yagamba naye bannala kino kisusse n'emyaka tegirwala bino birwadde. Kyokka oluvannyuma lw'okulaba emboozi eno omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya yasitukiramu n'akima Mayinja okuva e Luweero n'amutwala mu ddwaliro asobole okujjanjabibwa ng'akolera wamu n'ab'ekitongole ekya Kana Children's Foundation. Nze ng'omubaka wa Parliament Biru ngenda kukwasa tulabe nga tujjanjaba omwana naye n'abazira kisa bonna abanaaba eyo nga nabo bali lwedde okuyamba era tujja kubaaniriza. Tugenda kukola buli ekisoboka okulaba nga tunoonya ensimbi zeetaagisibwa n'ebirabo n'ebitaagisibwa okulaba nga Davis ajjanjabibwa. Bamusookeza mu ddwaliro lya Doctors Medical Center Mpereerwe gye yaggyibwa oluvannyuma n'atwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago gye yalongoosebwa enkizi. Awo ne bamuggyako samples ng'omulongoosa ne tuzitwala gye baali batutumye zitwala. Ng'akamwenyumwenyu kamwetimbye Mayinja atubuulidde bw'awulira mu kiseera kino. Essaawa eno ninawo enjawulo erabikako nange kennyini gye neewulirirako ng'omuntu. Bwe twagenda okuleeta Davis oyo nga n'okutuula tasobola naye olwaleero Davis n'okutuula asobola n'okwogera asobola kwegamba kimpadde amaanyi. Nali nnumizibwa nnyo wano mu kifuba nga bwe ntula bwentyo mba nzika busibusi bwenti naye kati ekyo kyo kyavaawo. Ye ne nnyina ebigambo by'okwebaza balina bingi anti weebala amala ebintu. Okusookera ddala neebaza nnyo Hon. Ssegirinya abantu b'e Kawempe North abamulonda beebale nnyo okulondera ddala baalonda omuntu omutuufu okuningattako maama wange okumbeererawo mu buli mbeera yonna. Nzaako okwebaza omwami Nsubuga Vincent wa Kana Children's Foundation neebaza ne NTV okusingira ddala mwami Kamoga bati yashutinga vidiyo naye n'atagisirikira. Mayinja kati alina essuubi eddamu nti olwali lumu balemberezi kyaddaaki yandiba ng'alumeze kya bugazi. Okugonako nina essuubi nti nja kuwona. Wano olukino lwe baalongoosa lukyali lupya naye siina nnyo bulumi bw'amaanyi bwe nduwuliramu.
bano basiibuddwa olwaleero era maama w'amayinja agamba nti mu ddwaliro babadde tebajula. Kuba Honorable bwe yatujjayo tetujuze buli kimu tests ze zibadde nga tukola nti kati kola kino n'abeera nga ssente aziweereza ate n'obudde we n'akuba essimu n'abuuza omwana ali atya kugamba ng'olaba akikola mu kwagala. Ssegirinya atonedde mayinja akagaali mwana agira nga atambulira okutuusa ng'ekiseera ekituufu kituuse n'addamu okutambula era agamba nti tajja kussa mukono okutuusa ng'obulamu bw'amayinja bukyukedde ddala. Naye nga bwe nabaga nti omwana ono bw'anassuuka nnyina enteekateeka ey'enjawulo gye njagala okukola. Maama oyo yalina ka bizinesi ke yali akola. Ka bizinesi ako ne kasaanawo era akadaala ke ngenda kukazzaawo ate muwe ne ka saving box ke ndabagamba ke bayita segi box. Amagoba aganaavangamu bw'agulirako Davis ekyokulya ate bw'anaaba awonye bulungi ng'ateredde ndi mwetegefu era okumufunira omulimu wano mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital. Siyina bwe nsobola mwebaza nakyo nsobola musasula wabula Mukama Katonda. Nga bwe yabakima okubatwala mu ddwaliro era olusiibuddwa n'abassa mu ambyulensi ebavuze paka ku mulyango gye baava e Kalongo Miti mu ttawuni kansu y'e Luweero. Okay. Eyo y'emboozi ndowooza olaba Ssegirinya gwe tuwogerako ye Ssegirinya Muhammad. Ampuliriza si weewo wokka Ssegirinya yakola eddwaliro e Kawempe gy'akiikirira. Mumanye yamalawo eddwaliro eryo yali gavumenti. Ssegirinya ng'ali mu kkomera gavumenti yali erwana kulaba wejjawo ddwaliro ekisinga okubeera fane olukiiko olwo nalulimu. Nagendayo ng'ow'amawulire ababaka ba NUP ne ba mayors ne ba councillors ab'omu bitundu ebyenjawulo aba NUP batuuza olukiiko nga babuuza ssente mmeka ezeetaagisa eddwaliro lya Ssegirinya lisigalewo. Olukiiko olwo lwali lwakatambula eddakiika nga 5 amagye ne poliisi ne gakuba ababaka abo ne gakuba ba kansala ne ba LC5 abo abali awo okitegeera ba chairman ne gabakuba ng'akabonero akalaga nti baali kye bataagala kyekyo Ssegirinya kye yakola. Eggwanga amazima amatuufu digenda kuyimirirawo litya ng'abalifuga emitima gyanjaba emitima mifu emitima mivundu mikyafu gijjuddeko akola ekirungi nga yagwana okweliminatingibwa okitegeera akola obubi gwe bapromotinga. Eyo ye Uganda gye tugamba nti tuli bulungi gye tugamba nti tweyagala era nga tukaza n'ekigambo muzungu kye yatutuuma nti Pearl of Africa. Tukkiriza nti Uganda Pearl of Africa naye Mukama watuwa Pearl of Africa n'otuwa abakulembeze ababi. Ekyo nakyo tetusobola kubanga tukisiima.